Ladies and gentlemen, abakyala n'abaami Simon Rattle tubaaniriza mu gurupu ya Simon. Industry. He is conducting the Kati Simon yalina gurupu ye in a performance y'abakubi ba karaoke fire. kadongo kamu yonna. Kati ne waliyo empaka za Olympics oba games Olympics naye kweno gurupu yali akulirwa Simon munnange ketugirabe nga ja performinga. Nze Stone M Silver Fox of course nga abalaye komanda miziki musenekerevu ng'oli gwe nakubiranga ekawempe w'amani yuyo basi bini ng'ateekamu ebirungo. Kati bini bamwa kapati kakunyiga pesa limu naye bimubowa. Bimubowa naye kati ono ng'ateekamu akamunyumi akasinga akako bulungi yataddemu akanene ng'amumoola onsinga otya kisirani. Kati ng'ajjayo essimu bino tebikkirizibwa mu music organized sound. Kati eyo keyboard erina kkubwa emikono ebiri eringanga eya computer gye tuyita keyboard enyigibwa emikono ebiri ne ku piano oba ennanga emikono kati munnange omwasi gugenda gujja. Omwasi we gujja anyizizza eminyira gye gimuli awo mu ngalo anoonya kiyinza omuyamba okugisimuula afuna mbulera. Anyigisako ne kwambulera kano ke bamuwadde okunyiga kangu kyokka bamuwadde akatabo ak'okusomamu ng'afunayo awo kyafunye ekyokwesimuza ng'akasuka mu piyano y'oli. Bw'akanyuga mu piyano y'oli munnange abantu bamutunuulira. Kati nno omanyi miziki ono awummuza ku birowoozo. Ebirowoozo no kati byagendera ddala wala. Kati yadda mu biseera ebikadde biri eri e Bungereza nga atrayininga amagye okubeera kadeeti ow'amagye oba okubeera omusirikale bano b'amagye. Kati munnange okusinziira ati emyaka gyali gigenderedde ku olwo ejja bbiri gye ŋŋamba atu bamuleeza akabengo bamutomera n'omutomera. So twanakola atya napika naye abavubuka nga bamuyitako nnyo. Abavubuka nammwe mulimba nga bamuyitako saatu yasemye n'okusemba. Can you imagine? Kati nno bamuleka. Bwe bamuleka muganda wange omanye ekinyagaza bbiini ono akuba ekkubo we litali oba alowooza mangu quick thinker yafunirawo entambula. Yetakayana nammwe yafunirawo entambulawo. Kati bano bagenda okulengera. Bano bagenda okulengera. Ng'ate Bini si ali mu maaso. Bini ng'ali mu maaso munnange. Mu kubeera mu maaso Bini bano abavubuka basigala bapika. Kati ekyo kiri mu bigere kye njotega ova mu game. Era Bini bino naabijjukira ali wala eri ku muziki gwakuba yawangula. Kati akyabijjukira naye miziki abadde yawedde ate yakyanyiga. Gwe kiki totunulira komanda kati agenda kubika peji eddako 10 alina byalina okunyiga awo mangu nabinyiga mangu nabimala.
ye Bini. Kati ne pesa lirimu settings zatataddemu. Well, that is. Kati ate omukolo gamba teyagwetikka. At it. Omukolo gwabadde gwa Simon munnange naye firimu weggweredde ng'omukolo baguwadde Bini. Yero wana Atkinson musajja Mungereza akyaliyo so n'abaali bamubisenti yafa. Musajja ono akyaliyo. Mesdames et messieurs, Ali myaka 80 n'omusobyo. Feeling. Kati nno gurupu yali ya mukulu Simon kwolwo naye obuwanguzi babuwa Bini y'ono. Obugalo.